Babi Television Uganda webali kubanga otambulira munaffe yonna gy'osinzira okubanga otugoberera ensonga ku nsonga nga bulijjo tweyama okubanga tuzikutuusaako ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform okubanga ensonga zikutuukako yonna gy'osinzira okubanga ogoberera omukutu guno ogwa Babi Television Uganda. Olunaku lwaleero President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kw'ossa ne Honorable Joel Ssenyonyi ne muganda waffe Alex Waisa Mufumbiro bakeddeko musinzizo ku makya g'olunaku olwaleero era gye basinziiridde ne bayogera ebigambo bye ngenda okubanga nkutegeeza mu maaso ko kaawo katono. Olunaku olwaleero abasazeewo bagende basobole okubanga beenenya eri omutonzi olw'obutali butuukirivu bwabwe, naye ekisinga okuba ekikulu Honorable Joel Ssenyonyi ayogeredde n'eddoboozi ate ku nsonga eza Honorable Mathias Mpuuga olw'ensonga nti takkiriza kye yakoze nti kikyamu oba oliawo yagaanye n'okuba nga yeetonda amaaso g'abantu n'asalawo kwefuula kyesirikidde na kugumya mutwe olw'ensonga ezimuvunaanibwa ate ng'ekituufu yakkiriza nti omusimbi gwo gwamuweebwa. Honorable Joel Ssenyonyi asinziiridde n'omusinzizo n'asaba Honorable Mathias Mpuuga nga kw'ossa n'abakulembeze bonna okukkiriza ensobi zaabwe ze bakoze era bagende mu maaso beetondere abantu be basobezza nga kw'ossa n'okwetonda maaso g'omutonzi n'okwetowaza eri abakulembeze baabwe kubanga ensonga eyo we bagikola tewali kye bavaako kubanga okusinziira ku Honorable Joel Ssenyonyi ategeezezza nti singa Mathias Mpuuga avaayo ne yeetonda olw'ensobi gye yakoze ku by'okwenyigira mu buli bw'enguzi weewaawo n'okutuusa essaawa zino tannaba kubanga akkiriza nti yalidde enguzi. Honorable Joel Ssenyonyi asinziiridde eno n'ategeeza era n'asaba n'ababaka bonna ab'enjawulo okusinziira mu bitundu bye bakulira, avuddeyo n'abasaba okubeera abeerufu mu buli kimu kye bakola naddala mu ofiisi z'abantu gye baba basindika okubanga babaweereza babeere beerufu bwe baba balina ensobi ze bakoze baveeyo beetonde mu maaso g'abantu, mu maaso g'abakulembeze ababatwala nga kw'ossa n'okuba nga beetowaza mu maaso ga Katonda okumusaba ekisonyiwo kubanga singa bavaayo ne beetonda oba oliawo tebalina kye bagenda kuvaako. Kino nno of course kikontanyeemukko n'ekya President Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ensonga nti yategeezezza nti singa Mpuuga avaayo ne yeetonda ku nsonga ezimuvunaanibwa ekibiina kya National Unity Platform okubanga yeenyigidde mu buli bw'enguzi, President yasazeewo okubanga amusonyiwa ye ng'omuntu era bw'atyo n'asaba ne bannayuganda nti singa Mpuuga avaayo ne yeetonda nabo bamusonyiwe era nga agenda kuba asigaddewo nga Deputy President era addirira President Robert Kyagulanyi Ssentamu singa aba avuddeyo ne yeetonda. Ne Joel Ssenyonyi bw'atyo kwayongereza olunaku olwaleero. Ngenda kuba nga nkuwa speech ya Honorable Joel Ssenyonyi ku nsonga zino ataakategedde bulungi okategeerera wano ku mukutu gwa Babi Television Uganda. Weewaawo eddoboozi teribadde kiriya bulungi nnyo olw'ensonga nti abantu babadde bangi nnyo, wabaddewo noise mpitirivu nnyo olw'excitement nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu akuŋŋaaniddeko wamu nabo, naye ndowooza ebigambo genda kubanga ogezaako nnyo kubanga obiwuliriza owulire ki ekivudde mu kamwa ka Honorable Joel Ssenyonyi ku nsonga ezigenda mu maaso ez'obuli bw'enguzi naddala ezoolekedde bakulembeze ab'ekibiina kya National Unity Platform basabye baveeyo beetonde mu maaso g'abantu era bakkirize n'ensobi zaabwe kubanga tebalina kye bagenda kuvaako nga beenenyeza mu maaso g'abantu of course ne mu maaso ga Katonda n'okwetowaza mu maaso g'abakulembeze baba babatwala. Kale katufune okwogera kwa Joel Ssenyonyi n'oluvannyuma nja kubanga nkomawo mu maaso kaawo katono nnyo tweyongereyo. Sekufaza Lawrence Babani kwagala kwebaza olw'okutukyalulunaku olwaleero n'ettiimu mwebali mutatutya ani waliyo abatutya naye ate nga tuli bantu b'abantu. Situwagala okwebaza Faada olw'okutwanirizanga
n'ekigambo ky'owulidde nekinzizaamu nnyo amaanyi faaza oyo tukubire mu ngalo olulimi olwaffe eri tuba tugamba nti faaza alina loo abyogera nga wabiraba ate nga tuyeetiririra sebo ekitibwa president yolugenda ku bantu bano kwebaza kubanga okumyewo jajja wano lulinga ne mutishaati jini ng'alinga mu musiko nga bamuwenja naye kakati akomyewo nefiibo limusiti naye bazaokunoolwebyo byonna byonna byamuyisizaamu tuyita kuminja efaaza naye tuli bamu kubanga kristo gyali ate ensonga zetulemerako naye zeyalemerangako ng'ayagala obwenkanya ng'ayagala amazima ensonga eri y'amazima nkulu nnyo y'omwesiimu tetutuukiridde ng'abantu kyokudola mu nsande tujja mu kereziya abasiraamu mubalo gyaffe n'okutaano ne bagenda mizikiti n'abalala lwaki nga tuddeyo obutonzi kubanga tetutuukiridde era kristo kyayagala akimanyi nti tetutuukiridde kyokudola batugamba wano nti munsinze munsiimidde ddala kakati njagala basaba bakristo tubeere n'omutima ogwo nti yesi tetutuukiridde ng'abantu naye mugwa wansi ogamba nti munsiimidde ddala tugaa nti munsinze ali wabitono kikulu nnyo kubanga oluusi abantu gayetolowooza nti naye ani asaanidde ennyo asaanidde ennyo ali omu kristo yesu baba tusaanidde naye ngeri tasaanidde nga bwe ngambe nti mukola ensobi oba eri yesu weetowaza kakati awo bali buzibu mufe ng'abantu nokola ensobi naye tosigala nga mukyafimba mukyalemeddeko lwaki munange kristo atuyambe twetowaze bwe bakoze ekitali kituufu ngagamba nti kino si kituufu nga nkikkiriza twekutubeera n'amalala kyokisaba nogagamba katonda nyamba kubanga kati ebyota pulezidenti yazoogera nako eviimu kakati iradde ennyo naye era kusaba nti efiigo lino lirememuleeta amalala gakulembera ekigo bwemba nsobeza kubanga tuli bantu bwemba nsobeza kikulu okukakana okkiriza nti kino kyenkoze si kituufu so njagala tulinza fenafena tulina agala abanabyakozesa dale tuli bangi bakansala baani emirimu gyetutambulira oluusi tujja kusobya abantu bano oluusi tujja kukola byebatusuubira kula naye mukola ensobi kikirize kikoze ensobi si weewaawo wetonde odde eri obutonzi odde n'eri abantu nti kakati wano nakola nsobi kaneetereze tekijja kikikujjako tekukikujjako wakansalamu wanemubiigo eviigo ebyo byonna byonna infact eyo eviigo yeyongera nabweyongezi ng'okkiriza nti nkoze ensobi kyokutula abafaaza gye bali era tujja gye bali etwetonda tekirina kikikujjako kikwongera maanyi nabuvumu ekristo kuserereza nti kakati omuntu olwo alabye nti kyakoze kikyamu akikkiriza era yeetonze ate kikuyamba obutaddamu ekyo baba watukkiriza nsobi kikizo kyekiddamu si bwe kiri kyesigala ng'okola ekyo nate ate nga sizimu mbasabira nange bensabira mukama atuyambe tubeere beetowaze tubeere bamazima bwebakoze ensobi entonde zireega omukama ngambe nti saasira n'abantu bagambe twalusobeza ate tutambula obulungi siwewaawo asebo ne bajja mumunzikirize faaza yeebidde sifaaza kyasaba kuso yeemanyiridde okuteekateeka okukwasaganya wamu projekita n'ebirala ng'owekitiibwa pulezidenti wange
njakuwayo akakadde kamu faaza tetulina nnyo wali abalina ennyo nnyingi babazejja basimanyi naye fe akatonda tulina okujakagabalanga tulabe ate emirimu gya kristu gitambula mwebaleka muzibaddala nzikiriza ekitabo kitibwa pulezidenti ate ayongerere ensonga za Honorable Joel Ssenyonyi zitegeerekese bulungi nnyo era olumaliriza nayaniriza President Robert Kyagulanyi Ssentamu naye abeeko kyayogera.